My baby onana, echiloto change kulirana. Chabola banga mankuwana, banje bampana. Banete ganze nabagana, bamukunonya nyakukwana. Antiye kwanjaya nyaye kwankaya nyane mikwano netuchankalana. Boy, you are the baddest, you're the coolest, you are the smartest. Boy, you are the baddest, you're the coolest. Yaine uwe naiti antwala uwe weyafuluma abawala nga wotumanyisa we mwaonza okusesa bbiri nesoka netunulako mu mwenewa ninga toma ino obupiira box wait baby boo nina surprise nga si abalala bonna naye nga ku stage. Hey, manye tijja. Ala ni owulidde. Aina surprise yange. Kati mukole kali mbadde mugenda okukola. What I drink. Wendi, nze nga doba MC. Wow. Omunywe saako. Tomsuna. Tomsuna omwana. Kufunayo olunaku lumu. Nja otambulako naawe. I see you there performing. Basaagala amamu. Kyalumu just. Bambi muze. Mumuagire. Bane baby nze simanyi na kumanya. Kwa simanyi but ndwe sunze just no. Nesunze mulako ali ku stage. Ngali wali eriwe bati naimba. Black Panther bakutusako Comedy live mu Muzabibu concert. Ano Muzabibu. Kurwa mukaaga nga 3 November mujje twesoge ekibira mu Forest Resort Rweza. Abayimbi bangi ne bakomedians bamuwerekedde tuyingirira mutwalo VIP emitwalo 3 emmezo obukadde 2 mujje twesoge ekibira Saturday nga 3 November mu Forest Resort Rweza nga kikutuusibwako Health Recruitment Experts abeesigwa mu kufunira abantu emirimu mu nsi z'ebweru Central Properties abeewaddeyo okugabira bannamukisa banasooka okuyingira ettaka Sula Motors emakindye Cream Events Light High School Saguku Keke Motors Fifke Promoter Tekino Mobile Nepaka Lasti emakindye Ebinyuma. Nze ngende mu Ebinyuma. Ebinyuma ebyo nga fena tuyingiza. Amanya obulamu butambula mangu. Katagala oyimbe. Neto mwayimbe. Anjagala nyimbe ne baby wange. Ndase. Nga tuyimba babiri oyo. Kale soko muyimbiremu. Nga tetuyimba. Muyimbiremu. Muyimbiremu kali kapati. My baby onana, echiloto change kulira. Anaitwa mlero. Ndasebo. Tebigenda nyuma bwe bichongo birasta. Sia. Eno kapo jiraba. Eno kapo ya 224. Bobby and Bambi mwe tuyina. Wakati bali bakula. Mwe twasigaza wamagena maso nga obadde okoze bulungi. Ebintu obadde bikoze bulungi basavu. Laida. Hey down. My baby onana. Negulo. Linda. Chovola banga makuwana. Banje bampana. Banete ganze nabagana. Bamukunonya nyakukwana. Antiye kwanjaya. Negwe. Tomali shy. Angala mbize ensonyi egwe. Simanyi No, wama you talk to wakati me. ali shy. Wakati ali shy. Anti video zaffe tuzikolera ka mubaayo. Thomas nakolera kulyaki? Mchele. Njagala nnyo muceere n'enkoko, nyama. Talya binyeebwa, tabigenda nnyo ebyo ebijanjaalo, ebyennyanja. Ebinyanja yabivuba nnyo. Yabivuba nnyo ebyo. Yabikoowa. Anti ebyenyanja kati nze mbanda mu nseera. Asegedde. Otyo? Jjukira nze ngenda nendabamu ne ngamba kino ekyennyanja nali nkitunda mutwalo. Ate gwozo ngambye ekyennyanja ekiramba ompaako kitwe ate okinguzizza ebiri oba gumu kitundu. I know. Ate omuvubi osobola omulimba. Ate omuyaddi? Genda kubeerayo November. Guno mwezi gwennyini gwe tulimu. Ennaku z'omwezi nga 3. Tugenda beera wali ku Forest Resort Reza. Wetugenda okubeera? Wetugenda okubeera etali walala. Kale n'abaana bagambe bajje balabe bebi wange. No bagambe. Jose, njagala ompeere Agather. Muwe single shot.
njagala ayogere bulungi abantu njagala obasabe bulungi kuba oyinza okugamba baby ne batategeera baby ki bagambe ba tiktok bonna bagambe obafukamire ajja fukamira omwana bye tunafamira tumanyi ebifukamirira mama tugende mikwano gyange mwena ngenda kusooka na family zaffe mikwano gyaffe ba tiktokers mwena mikwano gyange mwemanyi ne bafanizi baffe bonna bambi mujja ku show yaffe mujja ku show y'omwami wange Tom di Uganda egenda kubeerawo nga 3 November guno mwezi gwennyini gwe tulimu tugenda beera wali eri ku Forest Resort Reza ye show yaffe egenda okubeera esookera ddala concert yeesooka bambi mbadde mbasaba mujje support us mujje n'emikwano gyammwe mujje ne family zammwe mujje tubasanyuseko olwo olunaku lwaffe kati soka bebaze baby okwongera obayita naawe bayita thank you baby Tom but Tom why is your baby so plain is Tom romantic enough like atalye twamuvuma buvumi Tom yali abeera rough jolly Tom leka muvira mbwangu Chito wali ali rough nedda hey she's good yes no evola wamulaba nga tumutwalaganya nabalaba nengamba nange ninayo amagye gange Tom twamutwalaganya Tom ngabeerawo nakusuna Tom ngabeerawo netugamba mukwano just tukivugirako tubeera free oba akala nedda wamulaba Tom mu kusooka yali talina mukwano naye nga yes agezako okugulaga naye nga ye ng'omuntu ye si ye muntu abeera simanya mbu abeera nnyo bintu by'omukwano akulaga laavu biki I love you baby simanya biki no nga ye life ye endala nnyo naye gye nagenda nga alina ghetto loving ng'ebyokuddawo simanya kugamba I love you baby nga ka I love you oyinza okukawulira obanga wayisewo bangaki kati lindako wamma awe twagalira ddala kati ye kwegamba nga love okugifuna ng'olaba kale ngolaba omuntu akwagala ino mugamba naye baby gwe nomala olunaku lulamba nga tonkubiddeeko kasimu omuno olina omukubirako n'omubuuza baby wasuze otya oliddeko ka breakfast n'omukubirako emisana n'omubuuza obaliddeko ku lunch n'omukubirako olweggulo n'omubuuza olunaku lutambudde lutya ng'ebyo nati abimanyi nekino ekyana kirina emputo naye nga gwe okiraba gwelindako naawe nja kujja gyoli wama gwe nga woba okiraba gwe kikwagala nga mulaba njagala naye nga yeeyisaako omanyi bana beeyisaako naye anti yalagambo wakabi olimba kati kyagonda ddi yagonda n'atandika okugonda ate weyatandikira okugonda nali nga mugamba lwaki gwe abantu tobagamba nti ndi girlfriend wo nga tuba tukwata videos nga nkweka iye nga waba akwata videos newabeera nga ali ku live nga ngamba sirika kyoyogera kyokka oli kikazi kirungi oli kiwala kirungi bw'oseka ensi yonna yonna emanya nti Agatha yasese mu ebyo ebiseera nabonaabona neta omwoyo gwolaba nga newaba agenda kukola challenge nga tayagala mbeeremu naye nagenda okulaba kyokka nga mbeera mwenna mu nju Bambi kati gwe kitoomu lwaki oba toyagala mwana abeere mu vidiyo zo olina sisita wo omweru olina sisita wo omweru nga ali bwati bano abawala abeeru boolaba tebalabika omuwala omweru talabika Tomu omuwala omweru olinayo biri ebiseera nga onagamba laavu mpya obeeramu ne olusonyisonyi ate bali bamenyeemu ku mutima oyajjira by the way ng'omuntu bakumenya omutima kati oyajjira nemenya omutima yali avudde ku Facebook wamalimba olaba omwami oyo kati ayagadde kapa eno ajagadde mulaba kapa bweyina omukisa landista wano nga bakuwadde ekyokunywa ne babaagala leeta bannange tweyanziza se bannange ebintu bya wano biri so romantic kati njagala musoke mugiremu kachiyazi twa maiden concert ejja mukwerekezeko ate mukoona bukoonyi gwe kito omuntu osobola ava mu bugamba awo buwoomererawo omweme baby
Hey. Baby. Boo. Honey. Naye gwe nguwulire. Tugende toyongereza. Tonywa. Hey, era akolinze. Olaba. Kale tunywemu ekiti. Anti muyino soko gamba obugambo. Muyino soko gamba ko obugambo. Baby. Anti mujukire no kuzomwezi bichawo baby. I wish you bichi. ALLANCRUZ wano wetuli. Bichi muwerekezeeko obugambo. Baby. Inaku zomwezi nga 3. I'm wishing you success. No, wait. Nina surprise nga si abalala bonna naye nga ku stage. Hey. Manye kijja. Alani owulidde. Aina surprise yange. Kati mukole kali mbadde mugenda okukola. What I drink. Wendi nze nga doba MC. Wow. Kati moyo kapeke. Tom, mama Agather jangu. Agather neyo. Neyo Tom itawe. Itawe no. Mama moyo kapeke. Namwe wawule negomba nange okubeerako mu laavu ya kamera eno nga bwetyo nkugambye nedda kubi abantu baagala obbalabako olaba love is a beautiful thing created by God. Bwe mulaba abantu nga beeyagala guno omulembe gwe tulimu tulwanyisa bisiyaga. Anyway, mbadde sinnababuuzaako ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira olunaku olwaleero twatudde dda ndi ne Agather ne Tom D. Mujjukire nti Bambi balina ekivvulu kyabwe kiriyo ng'ennaku z'omwezi 3 guno omwezi guno gwe nnyini tugenda kubeera ne Tom D wali ku Forest Resort Ereza. Gwatamanyi Forest Resort Ereza olaba ebitala by'Ereza awo ku bitala by'Ereza byennyini. Then I think on your right, walu ojalaba signpost ya white nene Forest Resort Reza. Jangu, let's support Tom D. From TikTok, from fish Bambi to TikTok to music to Agather. Njagala osooka okwebaza nga sheno tetunatandika officially. One, thank you for supporting your boyfriend. Thank you for kumubeererawo. Thank you for okwagala byakola and for being patient. Endonga eno si nnyangu. Ejjiramu ebikemo bingi, obuwala bungi bujja bumwekubako naye n'osigalawo Agatha. Nze namumama wange bamuyita Preach Latif ali London eyo. Naye aŋŋamba nnyo njagala nnyo Agatha oyo. Era Tom njagala Richmond atandika omulowoozaako. Era omukyala yaŋŋamba Tom D bw'ali bajjanga e London ebyaka akawala ndibikolako. Naŋŋamba akwagala nnyo because yadeetingako omuyimbi. So amanyi so buli lwakulaba agamba I know what those young girls go through ng'odeetinga star oba omuvubuka omutaali mu fame. Nagamba ne Bambi okalaba bawako n'afulumya oluyimba ne kabeerawo baba akalufulumya ne kayiiya ne kakakoko jantukoleyo kano bane bba wange katukoleyo kano but that's really nice. Bane mwebale kusiima. Soka Bambi abawala n'abakyala bakwagala nnyo lwekyo. Goyinza okulooza abantu bakwagala nnyo because muzinaazinamu awo obuzina. People love you because one ate bantiisatiisa. Baani abakutiisatiisa? Abo smile Agatha smile must shine. Buwomulekera. Luli omuwala yajja mu saluuni yo namuzina balaba omwala omunyarwanda n'agamba era gwe ffe tumanyi tugeera. Yes tubeerewo naye ate tebanteeka nnyo ku puleesi. Kyoganze tasobola kunsobya naasobola okunsobya. Naawe akusobya? Naye ono omuwala gwe alina okutereeza. Ndowooza olaba. Amasi kyekyo? Gwe alina okutereeza. Amabuuza kuba tulaba eri omuntu akulaba omulundi ogusooka takumanyi akulaye bulabi wano. Then oluvannyuma Tom abuze ku bantu nze ntandikira awo. Abali omwe n'abanda abamanyi agange mpitibwa Agatha Katrina. Nga ndi mukyala wa Tom D. Omuwaati teri mulala.
nina boutique bagiyita Agather Collections ngesangibwa wali ku New Pioneer Mall opposite Mapera shop number eri PH49 ate nga tulina n'edduuka ly'enjala lisangibwa wali eri Machindye opposite Climax wali ku Medina Mall. Yeah. Wetwaze? Eri twavuddeyo egundi. Nedda waliwo edduuka lya njala baliyita Tommy's Nail Clinic liri wali ku Medina e Machindye. Nga nze nina omuyimbi owakabi wano e Kampala teri mulala byonna mbimala. Sure. Ne by the way to omwana oyina girlfriend akwagala akubeererawo buli kyokola ssebo. Yes, nange mubeereddewo. Naye baleka Agatha. Naye mubeereddewo kati oyo oshimanyi nze namuletera mwenamwe n'omumanyi Shegera nze kapeji ke kankuba akana kapeji ke nakasana kali mu photo oteke nukile bisede nali Tom Wannamata nawe gwaliko cancel butunuza mu camera watch n'ofuna likes ebitegedde muyamba nimukwatako naye kati seba ina n'abanvuma gezo omukyawe gezo tegedde oli ku bunkenke buza ku bantu Tom Uganda the Black Panther from Wakanda omimbi w'eggwanga owakabi okuva mu Wakanda babalenya batulaba babalenya batuwagidde balinze nga asatu manyi kati kyekiri ku mimwa. I know. Nzo nako lwaleero katutulemu ne Agatha ne Tom Ddi tunyumyemuko. Agatha osobola okunyumya otya success ya Tom Ddi nga brand? Kuba at least obaddewo ebintu ebimu nga bikolebwa apart from Namata naye bino ebira cancel from being a TikToker to an artist akyusa atya mukyogerako mutya watyamu as the girlfriend mubaddewo mutya abantu abalabaawo kale tutandike mpola mpola omagwe success ogigira otya ejjetya yokutuuka wa watu era gwe kikuyodde kyakuyiga ki ekyokuyiga kinfunyeemu tulina okubeera abagumiikiriza mu buli kintu kubanga kuba si buli kimu kyogenda kifuna mangu nze gyenvuddewo ne Tom namusanga mu byennyanja ngera wagambye okwatagana nga Tom akyali mu byennyanja gye mwesanga namusanga eyo ebusege eyo nga tutula mu bino bikonteina yogera nnyo tofaayo omanyi bino bikonteina bino emmoroka zino ezitwala ebyennyanja emabega mwe bassa ice kati nga tulina emmoroka yaffe emu ng'ate jjuka eno mu maaso bantu basatu ate nga kuliko nze oba waswa omujjukira waswa ne Isa abavubuka ababiri be nali nkola nabo TikTok ennyo so omu gwali amuyita Samimu kati abo kati nga tugenda ku gladiator ebiseera covid awaggwamu awo kati atula mu byennyanja emabega mu ice n'omukyalo oyo naye ng'omanyi gy'abeera era obeera wa Ruzira mbagagga kati ng'ova Ruzira n'ogenda ngenda ebisega ndabe ku mwanatu buli lunaku not every day naye sijja kugamba nti oba nagendangayo weekends buli wekyalinga kintikka nti njagala mumulabako nga mukubira nga njagala kujja nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozule ekipya.
Alunako lwasooka inali ngendayo yansanga wali eri ebisega wabweru awo waliwo famasi kati yali andeeta ewuwe nga ndeeta kali tetunaa kutuuka wuwe nga waliwo kagundi koyina okubuuka nga waliwo n'omwala naŋŋamba kakati olaba kati wembeera nga tanatuusaawo just kale waliwo ku mwala obukako ku mwala netuyitako wali ku public toilets katini kale then wetuma netubuukamu awo netuma netuyingira kale si wabi nnyo naye wozaako nga sinakolaki nga tonnatuukayo nemugamba it's okay kozi nze nali nzizi it's okay nampisaawo yonna nempitayo nga ne ku luggi wanyini wetuyingirira awo waliwo abanyi b'omwenge abakuba matatu Alan nengamba it's okay nga gwe omwagadde by then nali mukwano gwe emwasooka ba mukwano Tom nga twena kyomwagaza yajja ku parking twalina nga tiktokers night olunaku olwo oba ojjukira parking we bakwatayo abaana kati yali azze kundaba nga faani nga omanyi ba tiktok munyuma mu kabox ne musharing enamba anaga njagala naye nkulabeko bisere nali nkola buli busiro obujjukira obwo Uncle Alan obwo mmanyi nnyo nga najja byembi police kwa olunaku yakola ki yajja namubeererawo nedda alimba Alan yandekawo waliwo ba tiktok abonabonaawo ba brina abaani bikimu ebiseera batomu abo nga bebakola ki bebaliko nali ntudde awo yantuuzaawo nangamba beerawo nja kujja nga nkuchekingeko biki biki ng'alina wakutuuziza emabbali webali poliisi we yajja Tom saddamu mulabako saddamu laba ku Tom ne mikwano gye yadde Tom yadduka saddamu mulabako naddamu mulabako nga kavuyo kawedde ng'olwanoonya sakubira essimu namukubira nga n'okunkubira teyankubira just yaddamu kunnoonyesa maaso olwanoonya nzijukira nga akavuyo kawedde poliisi ebajimbye omuntu eyanyamba okwekweka yali yashipopi ye yanyamba yansangawo nga nyimiridde nga n'ebyokudduka simanyi wakudda nali ne brisha nga tunoonya akwekeka ne tugendako mu tooyi nga tewali wakwekweka nga tooyi zonna zijjudde kati brisha inandekawo nesigalawo nga nyimiridde kati yashe yansangawo nangamba jani tugenda we bakwata omusajja si we bakwata omukazi kakati poliisi ejja bagamba cowards live longer segeera sere yali mukwano gwange segeera otumapimu n'ogaana Tom nedda Tom teyali mukwano gwo nze nange ndi mulenzi essaawa eyo bwolaba onoomuwala bwafaanana akalowoozo kaba katandise okugamba fe abasajja ekirowoozo kiba kyatandise dde okugamba nti ankalani poliisi ezze eya covid nga wali ogimanyi kati nga omanyi ekizimbe waggulu walinga azigundi zebasulamu kati nasooka neŋŋamba kansooke nkole ki neetegulemu osegeera bwe neetegulamu omukyala tebasobola mukwata jeeke ofcourse bajja bagala mutuulaawo mukole ki osegeera bwe natuuke ompozi ngono yeerabidde natuuka namukubira essimu nga kiri kiki eyo kyekigenda mu maaso wamaalimba teyankubira Alan wenkubulira nti Tom alimba essimu yange sinze nali ngiina mukwano gwange yali agiina kati yankubira ate essimu nenkwata ndeka kale saakuba naye zikyenzijuka kale namulowoozaako naye n'omuwala yazze ali kuki sere nga kyamuyita muwala segeera ali kuki segeera olwavaayo nga tebakyasobola kukola kikuddayo luzira netubateeka mu motoka yaffe netubavuga tubatwala ewaffe nimubatwalawa eyo wange yantwala wuwe yantwala wa mukwano gwe kyenasula yayina ewuwe naye teyantwala wuwe kati wa mukwano gwe tebakutuusaako buvune nedda nali ne mukwano gwange gye mwasula kati ne batuwa ruumu mwe twasula nze ne mukwano lwaki teyakutwala simanyi lwaki tewamutwala omwala kati nayisaga mukuba surprise ya mwala naye njagala sobimanyi naye Uncle Alan nali obudde naye sinage gye munyonyolamu nti kakati wano wetuyita aliwo omusi omwala nayagala nsooke nkyetegekere segeera nensooka nemutwala engeri gye twalina emmoroka emu ngaate bali basula gogonya eyo bulenga kati gye twagenda bo balina ruumu bbiri beeriraanye waswa neyisa negaba bano tubaweeno ffe tugere tusula eri oyise bwe yangamba
simuleka nsule gye bali kate nze nenzira mu kutya abala babiri olimu omu Shegeera wasulamu nasulamu yasula mu ntebe. Bambi wawulira otya? I was feeling happy actually nali njagala asule wali ku buliri bwaffe. Oshegedde nti omuntu aveeruzira ajja ku parking for the first time ng'alina ebiki ebigendererwa otegedde kigasse okalabye boy child alabye ako alani okirabye kati otegera ddi nti omwala ono omwagala kati soka owulire awo nga tuli mu gundi mwebase ziwera myenda mpulira bagugumuka kati we twali tusuze waali kye bayita ekiku nga bamanyi ebyabavubuka kakati bayaseeka essuka ya white ono mweru ngenda olengera ate ekiku kirina engeri ekisala mu ssuka ya white juki oba bannange ekisala kitya omuntu nga mulina ebiku mu nju birina engeri ebisala mu ssuka ya white mugenda zuuka ku makya nga bu-white obusayisayi bwagizemu ngenda bawulira benalise ku buliri ate bavaayo bagala sula mu ntebe ng'ekiku kitabuse oshegeera naye to cut the story short tuveeyo tuveeyo Uncle Alan kati awo twakola ka challenge kafa akasooka kyegeera of course mama yisaako ebiseera kalina kayimba kavinka kyegeera era najja thank god twali tuzinako obuzina webale nejjuki webale kati awo omukulu olwobukedde tulina obbazaayo balina okudda ejjukira ebiseera tewaali nnyo baali batambula misana nga bazikoma 12 awo tukoze akayimba omukyala tugamba kati sawa yakola ki yakuddayo nga omanyi omuvubuka yagala weisaako wefuula gentleman mbimanyi nnyo mbimanyi kati nali gentleman nnyo nga buli kimu kibanguyiza wa boda ze wa osegeera emaane baddayo bandi awo ng'omutiini nga nvaako eno Masaka njagala yite eyo wuwo sineetegeka soka ntereza awo kate nini osegeera nga nja kunona wali wabadde agambye akongerezeeyo pika bantu balinza okuwulira eyankima yakukima Busega yankima ng'ali mugamba tuze netaawo yali ayambadde bulungi yankima najja nandeeta ettuka mu nnyumba naye olunaku olwo nali nywedde amata amabisi ng'olubuto olunuma jjukira aye ennyumba ekinaabiro kiri munda toyo eri munda toyi yali bweru allah ekinaabiro byonna bweru ate nga public toilets kyokka nga ate bazigadde toyiza kalina zino ezawabweru zino ezokusasula nezigala bazigadde otugenda mu maaso n'agenda ngulire black chako naye yali andaze toilet endala eri awo wabweru endala ng'ovudde ku zino eno ze bayonja n'agenda ngulire eddagala ly'olubuto black chako nagenda okulaba nga swala kyeveera naye nga makanoonyeko kweno toyebala gye yaŋŋambye banoonyera gyengeramu Alan olubuto lwawonerawo nga mulimu ebiyenje nga toyi envunyu ziri kungulu nga bannange nga newotunula wogeno sitama we bati wali tobirabangako ebya ghetto nali ndudde ebya ghetto omwana abadde kyo sikulimba olaba Alan ayo wali akatale ke Busega opposite wamma kasenyisenyi awe basenda nali mbeera kati nga muzeeyi yampawo akayumba ng'omuvubuka ngalo nti wameka ate muzeeyi yampa naye sisasula yakuwa buwe muzeeyi wo kati nga yalinawo obuyumba awo nga bubwe kati nga njagala mbeera awo then weneezimbira Bambi Agatha wayagala Tom gwe nga neyo kiba kiki nga mbeera yakunyuga ng'ogamba njavaawo netuketsanyu ngamba njagala naaba nangamba nabira mu nju nemubuuza naaba ntya nanterawo ebbaafu ennene emu embasitama
Nantera bafenda lirimu amazzi. Kati ne mugamba nana abantu nga muli mu nyumba. Mbona atekawo kakateni we bati. Ozage gentleman nezira eri mu mbuliri. Nange. But I was impressed. Like twanyumya bulungi. Nangulira bu chips nga obimanyi nembuli obo nafumbira kachai yakufumbira chai naina pako sebo. He gave me the care that I didn't expect from him. Sure. Yeah, kati bimu kuyasina no kunsanyusa. First of all, I felt at home. However, yeye yalabange nyumba yente erinzo omuswaza bichi but me just engeri gyanyanyirizamu, the care he gave me, na feeling also at home. Naye kyewunyisa gatukokwewako naite yankwatako Segede gentleman kijjayo kiri nagambyeko. Tom, yogera amazima. The first day you slept with the innocent girl, tewakwatako yadde. Natunule Jukira nga tulina show Katonda akulaba. Natunule Tom, muwuliriza. Bw'olimba Katonda akulaba tulina show. Anko Alaninga tulina show. Natunule eri. Asanze mwenyewe namuga matatunule ole kati sinebakeko wano mu kifuba. Ngala mbikayagala. Wamugamba otya? Nga distance kiriza nebakeko wano mu kifuba. Koye. Ngakayagala n'agaana. Namugamba ogana sigenda kwebaka. Ogenda kukola ki? Nabira mu ntunula. Omuntu ayina ekigenderere kyamuleese oba omulaba. Nagenda n'eddobo mpayi. Mwasobola kulaba mukatisoko mule. Nga omaze okulya chips. Mwasobola kulaba ku TV. Nga ina ka laptop. Mwalimu ka TV akafu mu nyumba. Namugamba ne TV ekola kali ka kibina nangamba ate kakola. Kati ayina ka laptop. Nga n'amapesa mafu. Nga mapesa agamu tegaliimu. N'ateeka munenga kakuba katerere. Okulaga ekifaananyi. Inokukatereza okakufixinga. Segera. Nikasoka nekagaana paka firimu yamaani ekolaki. Negenda ku ne tulaba firimu. Kati gwawunga ekikuli mu bwongo ki? Byonna bino obiraba. Byonna n'olaba omuvubuka ali mu kuyiiya obulamu atandika. Ova wammwe. Gwe ngaawo ki ekikuli mu bwongo? I just liked him. Yeah. Ngemaze. Kati gwe ngaawo tolaba bino natoyi nkyafu simanyi biki nga tobiraba. Sibiraba. Ngewe nasibiraba. Ngakera ku makya saa 11. Ainokero gena mbyennyanja. Nandeka munze kamu nyumba. Nakuleka mweka mu nyumba. 11. Kati ng'omuggulya gwe nobaana oggalawo. Nedda nga komawo saa 7 awo. Kati weyafuluma abawala nga bw'otumanyisa awo emu awo nze okusesa 2 nesooka netunulako mumwe neebaze nga Tom ayina obupiira box wet. Ate ekyo yogedde kyaki? Ngayina box y'obupiira wet. Nali manyi nti eri mu box anti jjukira ekitanda kiri wano box eri awo. Nga n'ekibbo waliwo awo ekibbo mwe yali ng'ateeka bu bling bling bwe biki muna mujjudde obupiira ne nga bannange. Weekebejja biki? Nkugambye bwali kumpi n'ekitanda olaba ekitanda kiri bwe kiti. Kyali tonotono. Kale buli obutanda obwakasooka obuli eri obutegedde. Mbutegedde Johnson. Okera Johnson mbumanyi. Kati nga ovayo ku kitanda bwoti w'otuula nga w'otadde ebigere oba olingizaako kati ni box eri awo. Ngejjudde obupiira. What came into your mind? Remember that night mwe mwakozesa bupiira? We didn't. Kyembadde njagala. Lero lwasooka kati enkeera nga bukya. Akunyumiza olwo tugambe Saturday kati akunyumiza Sunday ku makya. Tewamubuuzaako ng'akomyewo nti naye ng'olina obupiira bungi. Ate n'ekirala ekyasinga okumalamu amanyi yalina obukufulu bwe obuggalawo ennyumba nga butini we buti obukufulu obutini obutegedde nga abuyiwamu ne oyiro ng'oyinza ogamba kyalina za kufulu ng'obukufulu buti kati nemubuuza namukubira essimu ne mugamba naye ggwe buno obukufulu kuba nali njagala fulumamukko nambuleko wabweru. Ng'olambula ki? Omugenda okubeera nga mwegatudde. Natuuka mu environment ngaza ku maaso gange environment empya. Ekisegedde kati nga njagala nambule ku kifo ngende ngule like bisoda biki ebyo I bring home.
sente wali ozirina kati nga okuggalawo ennyumba akakufulu nga kamalamu amaanyi naye bamugulire kufulu amasayina byakunziba omusajja ayinza ogamba ono omuwala bannaabe lugezigezi lwazze naye sirika so bwewalaba ebokisi z'obupiira watyamu ye natyamu nengamba bannaabe tuka naye ono gaayi kubanga najja I remember I came on Friday night nga ngenda sulawo Friday Saturday then Sunday ngende waka olewako bagamba oliwa nali mbeera nzika kati ng'ogeraageranyamu gy'obeera n'ono gy'oli n'ogamba naye ono omuvubuka bannange nali mbeera ye wamutwalako gy'obeera yagaana okujja yagaana lwaki simanyi namwegayirira nemwegayirira mugamba at least jangu olabeko wembeera nemugamba mbeera nzekka jangu n'agaana olunaku lwe nali ngenda okujja bwe nti twasenguka lwali ogenda okujja bwe ewaabwe agambye abeera yekka anti we nali ngenda okugendayo mulabe we nava eyo era namusurprising njagala musurprising mugambe nafuddeyo kati twafunye self contained ama before Alan nga tetunabafuna self contained oyo musajja kunyumiza ka story akanyuma the next day on Saturday nimugamba naye lwaki tonkwatako awo gwe sirika weena wamajja mu maiso nga lwaki tonkwatako nagaana nangamba nga yebuzaabuza kiki kozeta nga nkufaananira enti nedda nga what's wrong shege nangamba okay if I'm to touch you tugenda kukozesa bupiira nemugamba nzala akapiira mwekebeza kuleetera thank you nangamba nsagala akapiira nemugamba nsagala akapiira nangamba lwaki sagala akapiira nemugamba nze simwagala okwekuuma nekuuma I know I'm not sick mpozi gwe era okuva olwo kankubuulire amagenda maaso mpozi gwe nagamba no we can't have live sex but it was understandable nekigaana we didn't do anything Tom, you a man. How many boys? Balenzi bameka nga Agatha ayinza okuwega ayinza okugamba kwata omuntu n'agaana naye nekuma nnyo bwe buli obuntu bwe yalaba n'agaana nga nasooka tutegeera ekyo nakisoma nnyo ekyo wakisoma ekyo obulwadde gyeki ebitabo biyinza okuba si bingi naye awo wali mu kiraasi wali osomye yali mande erabika nga n'enkuba etonnya nga teri muntu asobola kufuluma era okuva awo kasayagaana bupiira mama yambuuza lwaki obupiira tobwagala nemugamba we baali banziyako embuzi yange omusajja yali anziyako embuzi yange yakozesa rough rider oba we baali bakayita kanuma nyonyonyonyonyonyo okuva n'olwo nembukyawo ate ngamba kansalewo neekuuma ate rough rider yani okitegeera rough rider bupiira kika kya bupiira gwali okozesa buno obwa pinki obwo obwa pinki obwo ogani nkutumiddeko nnyo oli ku pink level awo wamagenda kati we namusiibula olunaku lala lwe nali nkomawo namukubira nemugamba nzija naye mbadde nsaba tugende twekebeze wasonga nali njagala nemugenda nemwekebeza yagaana nemubuuza lwaki twagala tugende twekebeza kati ate naye we yagaana ogenda okwekebeza nenga omuyayo naleka mulwadde bwe bupiira bwalina mu nju nawe n'omutya naye nentandika omutya nengamba naye wali option endala waliyo buno bwe bafumita nenzija n'obwo nemugamba oba oganye tugende mu ddwaliro twefumite n'okwefumita n'agaana nali sitagala kwefumita buno oba okwekebera obwo bwe bafumita we bati netwekebere bati nabo n'agaana nengamba naye kyayi kati omubyadde oli mulwadde kuba lwaki abala twekebeza nga Tom takunyegako kintu kya sexy yadde ye nga tabinyegangako tabiri nga naye alaga nti ayagala but nga ayagala tukozese bupiira nga ate nzisagala bupiira era paka kati twabivaako twabireka awo twagamba why sex after marriage nga munze musaaka Agatha
sheno yiyo twagala muntu ena ayingira mu naku z'omwezi nga 3 guno omwezi kubanga mbanjagala nga bw'ovaayo bw'oti endulunga erayo omuzira nga Katonda nze ne Bambi Tom mu byonna njagala okuwaayo ka credit Tom weekuuma tolaba nti abantu beekuuma Tom weekuuma next era bwajja ne Stripes n'agaana nasooka n'agaana awo n'agaana n'amala nakkiriza netwekebeza nga muli negative yes nga fena tuli fine ne mwebaka ne mugenda ku kyaki Tom tasaba tagenda ku kyaki ye mukama we amukkiririza kuva ku mutima kuva waka kati ahabwe mwamala okwekebeza bwe mwamala okwekebeza nemunywa mukaya kati ndozo otegere ekyo badde oyagala kati ndeka nkole ki neba segere bongereyo obutunda Hogan gamba obutunda Agatha obulala kola order be serious kola order baito obutunda Agatha obulala sex after marriage Black Panther bakutuusako Comedy live mu Muzabibu concert ku Lwomukaaga nga 3 Novemba mujje twesoga ekibira mu Forest Resort Rweza abayimbi bangi ne bakomedians bamuwerekedde tuyingirira mutwalo VIP emitwalo 3 emmezi obukadde 2 mujje twesoga ekibira Saturday nga 3 Novemba mu Forest Resort Rweza nga kikutuusibwako Health Recruitment Experts abeesigwa mu kufunira abantu emirimu mu nsi z'ebweru Central Properties abeewaddeyo okugabira bannamukisa abanasooka okuyingira ettaka Sula Motors emakindye Cream Events Light High School Saguku Keke Motors Fifke Promoter Tekino Mobile ne Pakalasti emakindye nedda wama olaba okwo okuwalira ebyo byonna byonna bayira ebyo byasinga omunjagaza mu kusooka ebyasinga omunjagaza nga munaye naye yaŋŋamba togwa mu mukwano nange ekyo kyo yakiŋŋambirawo n'aŋŋamba togwa mu mukwano nange I don't fall in love nze siina love nja kukumenyera bwerere omutima odeeyo wamwe ng'okaaba naye yakyogera nga tali that so serious ng'asaagamu naye ng'era olaba akitegeeza gwe n'osalawo okola ki yakiŋŋamba togwa mukwano nange nze nensirika Friday nze najja manyi kyenjagala yes onsanze enkaddiye mubiseera byange ebyeri nga tetunakaddiwanko Alan twali tukola jimu daily ng'obudde we buli kati ate ebiseera ebimu namata mukola sirimuki musaati ebiseera nga nakekuba ku 3 kuno oyimayo abaana bye baagala byonna byali bipya kati nga nteekayo waayita omwana namata n'akaaba kuma omukulu ali eri alaba kati kwegamba byajja amanyi kyakola ki naye ate ekyo nali mutaasa ntya kiri kyegayinza bammenya omutima bakumenya nnyo omutima bammenya omutima he just knew all his stories ebyo naye yabiŋŋamba naŋŋamba Agatha nze bamenya omutima actually bakamenya emirundi 2 sikyagala nitubikolagana na mukwano naŋŋamba era oba ojja jangu mpola jangu oyako yoggo nenga ate gwe Bambi se intention yo gwe intention yakwagala mulenzi nze nsolo kitegera mani kyoyitamu kiwayitamu naye oyo mrasta nenemezaamu nolemezaamu nalemezaamu who said I love you first I did eh? I did you did yes Bambi namulaga nti mwagala akuba yalina obuwala bungi yalina layini y'obuwala nga bungi naye byonna ebyo saabifaako nemulaga nti
nayagala omulaga nti me I didn't come to him to buy ina sente Yali ansinga sente. Era kusinga sente. I loved him the way he was. Kyegeza Agatha Bambi okuvadda nga weekolera obusente bwo. Kati okimulaga nga mmanyi okujjayo ne peya nendeetayo peya y'obusaati nga busatu ne muleetayo peya y'empale. Nga tezisinga yazangulira. Oshegera. Tomu nga yambala nigina. Tomu nga ina nigina. Munju. Nambuze kati nigina zineno zonna zaaki. Nalina mukwano gwe bali bamuyita Senga wa Namata. Nga balinga ba Uganda. Nenteesa naye nga buli lwajja abbawo peyemu kati nga nze ngula closed paka nigina ezaggwawo n'asigaza ndowooza pay yange. Ekigendererwa kyo kyali ki? You wanted to turn this man into this boy into the man you want. Yes, starting from the dress code, buli kimu. Me, I believed I can change him. Did you come because this boy was famous? At first when you were falling in love. Yeah, saga kulimba at first era namulabanga ndaba training on TikTok. When I'm like TikTok, Chichanzigira nnyo omuntu nti oba I can fall in love with this guy. Nasooka mwagala ye ng'omuntu. I loved his content. I used to do his content. Awe yafunire namba yange y'essimu waliwo ebiseera. Ani yasaba enamba ya munne? Waliwo natuka ekiseera. Ono yasaba enamba yo genda mu maaso. Waliwo ekiseera ekyatuuka nga sikyakola nnyo challenge. Najja mu inbox nanga mina kuzino nga tokyakola challenge. Nataddeyo akapya. Ngamba ngenda kukola. Nasaba enamba yange. Twali mu lockdown mu ebyo biseera nga tunatuusa fuluma. Kati nga nkubirako ku simu, most especially in the morning. Nga nkubira nankubirako ku video call watyo wetyo twatandika. What a love story. Omanya ebintu bino Bambi binyuma. Nze ndibaleeterako wano love story. Ne bannange oba ani aligikola bannange. Love story yange. Tommy yanjigiriza okulya obuntu bwebasiika emmamba. Bolo. Emmamba. Emmamba. Gyebasikirako muwogo. Kati nanze byebyo ebintu byangulira. Emmamba nangulirayo muwogo ne tunywerako caayi mukawe bityo. Kati naye ngamba bino. Nga tobirabangako. Nalinga simanyi. Wallahi sijja kulema nabiyigira ku ye. Kale tusigireko ekifaananyi ky'ewaka. Ekiriwa? Kale gwe waka w'okulidde ne mami oba ne daddi? Ewaffe tetwali bubi nnyo kiri awo. Twali awo bwetutyo. Not so rich but naye ngera tuli awo. So wasoma? Park class? Nasoma paka senior 5. Paka senior 5? Yes, nemala nengenda mu college. Ekitegeeza Agatha gwe wayagala kyekyakwaagaza Tom after falling in love ali famous biki obuntu obulala bwogamba nti this guy nalaba bino ng'omuwala Tom afaayo. He's a caring person. Fe nga tumulaba ali raafu. Tom afaayo to the extent waliwo omulaba nga afaayo nnyo era ku mwala omulala nga mukwano gwe n'okwatibwa n'ebbuba. Olimba. Tom afaayo ayina that caring heart. Afaayo si olaba ne bino bintu mbisimanya mugenzi out biki just no afaayo nnyo tekyasinga omunjagaza. Ali caring. And he's supportive. Ne mukutandikawo boutique yo eno ey'engoye mu town yali supportive nnyo. Namugamba baby ngenda kola boutique. Nambuuza ngenda kola boutique yaki ngenda kola boutique y'engoye. Nange nateekamu ez'abakyala n'ez'abalenzi. Agatha, that is too big. Ate Marova yagala gikola mu town. Tebere too expensive. Nimugamba nze gye njagala. Soka nankangama awo nangamba awo oyinza obutamalaako. Namugamba nze gye njagala. Naye later on nanzizaamu amaanyi. And he supported me from day one up to where I go. Tom, gwe mukusooka Agatha nga ajja tuliwo gwalowooza ki ku muwala ono? Olaba omuwala omweru ajja buli lunaku ayagala okulaba, akubira amasimu ayagala okulaba
gwe ng'omulenzi walowooza ki? Kanono kayinza olemezaamu shege ba ngali kibaakulo itamu manyina byempisaawo nga kati kano kaba kalango kankajjeo then twolekere ekyatuleese segere kati ali kosi mulaba nga akalango alemezaamu nnyo segere oli abakagatto oli awa segere ate nga omukyala akola ekyo aba akola ki bakwagala naye ate nga obuzibu bwonna bujjira ku nsonga eri segera nali nabivaamu ebyo byalaavu bakumenya omutima abasooka be bakwonona ninga kambere mbyennyanja byange nesonyiwa abakazi agatala bawantomera segera naye nalemezaamu nnyo funa afaayo leeta ebintu waka akyusaawo nagaaka nakatanda yantunza n'ekitanda ekitanda kaali katono ekitanda tukikyusa and the other thing kyeyasinga okukola kale ekyangira ennyo nojjukira nakunyumizaako ka playstation nga twali ku paradise Agatha oyo yakwata ssente kalu nalina we nali stark nazikwata nazimpa nyongere muki seged nyongere mu business so kati naawe omuntu yadde omutima gwakalu obalabalamu n'ogamba ya nonno azze faayo ekintu ekyo kyankuba walaye segera nsomeddemu akiguze atansapoti nze ne kuki omutima ne gutandika mpola mpola naye ate jjukira emabega koso oba olinayo bano bannaliwo baani abo segera of course baba babiraba lese ku TikTok naye nga tebabitegeera bo bamanyi be bakola ki be baaliwo kati ate nga saagala mukole ki saagala mulumi bansonga namulabanga mulungi nnyo afaayo kati nga ndaba ajja lumwa nnyo omulabanga mulungi nnyo afaayo nnyo kati ngamba ajja tuuka ekisaagala kana kasajja kampisambi kati weegobako otya abawala bonna nosigaza Agatha wabagamba ki oyo nakukwata oyo Agatha ayina ebbuba anti yatandika mpanga luli yali antya nga talinatandika naye enyini yatuuka ekiseera nga yeewulira ekipawa ng'olwo ntandise omupositinga tandise okukola ffenna challenge olowooza n'agamba kati ekiseera buli omu atwala territory ye segera mugjeeyo olwo mugje mu galale segera awo natandika mpola mpola oyogera naani wamanyi webatandika oli yali tayogera yogera naani mama mubeereeyo mu video call bwekyo process kati natandika owamba amaki amatwale mpola 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 paka naye kankubuuzeeko Agatha by the way bulijjo kano akabuuzo njagala okukakubuuza mwakolanga challenges ne gundi ono gundi oba ye mudu azanyanga gundi wa Namata abantu gabagamba Tomu ye yatutte Agatha nga amujje ku mudu ngaga Tomu ye yabbye Agatha. What was the right gundi entuufu? I think let me clarify that. Actually bijona ngenyaga nyochi ofuno olunaku olukisa. Obudde okinnyonnyole. Yes. Thank you. Kuba ekintu ekyo bantu bangi bakimbuuza nononya nenge ejo banyonyola mu gatojiraba. Nze babimbuuza ne mama wange yabimbuuza ewaka. Emuga mama sirimanyi. I got to know moods from Tom. Hey. Yes, cause ku TikTok. I think TikTok we are trending the first person I got to meet was Tommy. Kati Tommy yandaga bosimanya ku parking yandaga mudzin yandaga ni bichiga ni bichi. That's how I got their contacts. Nemba manya. So getting their contacts kati nga wenkugambye nti mwe biseera Tommy yali tayagala akola videos nange. Ndabate mudzi wafuka mukwano gwange. Kwa mudzi yalinga nkubirangako kasimu nga nange mukubiranga tonyumya. Kati nenga mudzi nemugamba njagala tukoleyeko ka video kuba by then be balinga batrendinga mudzi nakkiriza netusisinkana ku Kingdom Kampala netukwatayo ko bu videos netukwatayo ne bu video bo buyimba bw'omukwano kwano obwo ne butambula. Kati mu kutambula netusigala nga we friends nga ankubira essimu netunyumyamu biki mudzi n'aleeta ekiteeso ku mmeeza n'agamba Agatha olaba otya we tutandika okukola
videos nga tulaga tuli mu mukwano nenga just bya TikTok. It's going to help you to build your page. Tuyinza n'ofunira omwe emirimu limu abo abayimbi abatuwe ne batuwe emirimu ne tukola ennyimba biki shade mutini we namugamba Tom amunyonyolako he knows namugamba ne mugamba iranze ne moods tugenda tandika nga tebinatandika na kutandika nga tetunatandika nnyo kubeera nnyo serious naye anti kati ngolo ye talaga nti tuli mu serious relationship ye nga akyali awo mu byekiyaye genda okulaba nandaga nti it's okay so ne ffe ne tutandika okukwata video zaffe kati ate kimanyi we tuba tukwata obuyimba bw'omukwano tulina okuteekamu ebirungo content anyume abaana balayikinga ebiki kati abaana bwe bajja nga balayikinga nga batulaba bo nga bamanyi we are in a relationship because that is what we wanted to show them. So mustopinga mti abruptly ne mustopinga nemba nga mkyakola kati munaye byagenda okutuka omukulu ne bitandika omunyiiza Tomu gena maaso bamshana nemubuuza lwaki biba bikunyiiza nga gwe toyagala tubikola wagana okukola nange videos ate oli yanyambako n'okuza page yange so kati siraba kikikunyiiza n'atuuka n'anyiigira ddala nangamba you're going to choose either me or him. So I had to stop ransonga oli gwe nali njagala naye nga nze ne moods tetweyagalangako but we were just twatuketisana ne tufuuka too close friends katono kabula katono mugweyo kati nga nkubira ne mukubira bikinga obimanya we bityo sekeno omuntu atandise okuwa nnyo obudde biki ndowooza oli n'akiraba moods era atandise okuwa nnyo obudde nga Bambi talina obuzibu yalina obuzibu ngalaze nnyo gwe nawe olaba katono osuule oyita yali direct ejira mu content ate nze najja nyina kyekola ki content twamukwana luvannyuma nga tumaze okukola ki mundu teyali direct naye ng'omulaba engeri gy'asombamu ka 11 engeri gy'akavugamu bamalabayo omuntu olwedde muli naye kitegeera kale yadde temunatandika kukola gundi ekiba kyakwogera kuteesaako content ekitegeeza nti omuntu oba tokola naye content ekitegeeza nti temuli babiri nti yaŋŋamba naye baali beemoola nnyo tobimanyi naye bineeno kitegeera nga beterako nnyo amatama ne gasembera I love you obuyimba kitegeera neŋŋamba bali mu bulimba bwalya mu voice baemoola ninyewo basi basi tebalinnya bagitwere batwalawo mwagwe by the way Bambi ye moods yakkiriza najjako ne wenali embeera netukwatira moods yakkiriza Yeah, I told you that was the day you called me. Nenkugamba moods azze waka naye content tetugenda mukolera mu nyumba tugenda mukolera wabweru. Ola kisoboka. Ng'omugenya azze n'omuleka ebweru. Ebyembagamba. Wagaana. Tom wali weekoza mbunga weerekeramu kana akobwa sita. Segera so. Nze no Tom nange ng'obwa sita buyina gwe bwanfiiriza. Dali ifuze serious. Nenyamba kambi toyeke stop. Gwa bikuba stop. Mbagamba Woland. Wamba Tom di bakwatagana n'amata. Yeah, they are okay. They okay? Yeah, tebaina. Just oli omukulu yagala. Actually just oli yagala nnyo tekawo embeera. Ti up to now asobola yimirira na bragging ana bagambo yali mukazi wange Tom di yamutwala biki. I don't know why he keeps on saying that. Has he said that before? Yeah. Yes ever. Sure. Yeah. Rockmat nze ndi musirifu mbeera n'embira n'ebinyiza ne. Naye kati takyakikola. Naye mabega kaawo nga era yalinga ddaawo naye segera nateekawo utandise okujja mu comment yali mu moods yali mu kanamata segera naye we were just friends nothing happened. Bambi kati nanga munaye lekeraawo kati we yaŋŋamba lekeraawo kati nga nze ne moods tulina okugamba abantu nti we are just friends tewali kigenda mu maaso tewali kiriwo olwo nno tukikola nga I have to impress him angambye tulina okugenda tuclearing eki abantu tubagambe just bibadde nga content ne mbagamba moods najja we nali nkolera ku mulimu nali nnyuka ne tukwata video ne tubagamba abantu ti we are just friends tewali kigenda mu maaso ebyo ne biggwa
So when do you guys get in together? Tom, ani yasalawo? Tom yarawo Tikatubaire fembi. Yarawo salawo Alani ne mugamba. Twatuka ekiseera ng'alaga nti yes, I'm his girlfriend. Ne mugamba if I'm your girlfriend, lwaki tompa bisumuluzo bya nnyumba? Nga takkiriza Alani. Ebisumuluzo ne bifuuka ebisumuluzo. Impa ebisumuluzo ne mugamba nze nkukyaye. Oba tompa bisumuluzo kitegeeza okyayina byobala okyayina abantu bobayagala oyingiza mu nnyumba nga siriwo ate nga Alani emisana nga mmanyi okugendayo ne musanga n'obuwala n'angamba mbu bakwata content. Nga bamukwatira amunda nga mbasanga wabweru ku compound. Bakwata content. Lero n'osangawo omulala luli n'osangawo omulala mbu just babeera bazze nga basaba videos. Nemugamba kati mpe ebisumuluzo. The key will show me that I'm the woman of the house. I can open anytime I want. Yes, and close anytime I want. Exactly. Nagana. Tegea. Ko Alan. Wakkiriza ddi okuwaayo ebisumuluzo? Kyali kityo olunaku lwakyalo tya n'osalawo nti kampeeyo ebisumuluzo? Alina bye yakola awo ebitaliiyo. Namugamba oba ojjanga eka okuba ki? Okuba essimu. Kutegeera. Obimanyi ebyo. Olwo anti wali okyatayiza eno n'eno. Teyakuba ssimu. Nze simanyi kubanza nali munda, nze simanyi ye kyeyasanga bweru. Akunyemize. Ogwabo gwikolo. Wama genda mu maaso. Genda mu maaso. Nze sigenda binyumya ebyo. Ankalani, yasi yasanga nkwata content munda. Mu nyumba. Ndowooza bulijjo nali mukwatira bweru naye. Kyajja bubi. Ate banaye Agatha olabika okaaba mangu. Akaaba nnyo oyo. Kabla mundeke. Ni yamala nampa ebisumuluzo. Yamala n'abikuwa? N'omugamba kuba natuka ekiseera nga Tom yeyandeetera okusenguka okuva e Luzira n'enzira ekitebi. Kati ng'ekitebi ndaba distance ennyanguyiro okugenda wa wakola ki? Wabeera. Kubanga olaba wali bwe yali abeera wali kumpi n'emyala. After a period of time Tom yasengukawo. Yasengukawo. I was even impressed. Kwa olunaku yankuba esimu n'angamba Agatha nsenguse. Funye room etumala bulungi. Ekinabiro kiri munda, toilet eri munda. You're going to be comfortable. Tewali bagenda kutawaanya nti oba erina mu kikomera. Nensanyuka. Kolo enanyuka n'engenderawo ngende njirabe. Naye mama ennyumba yafuuka ennyumba. Nze leo yamukyenjagalako muri real. Tomwekoza. Mama nampa ebisumuluzo kati nentuketsa ne mugamba naye wange ekitebi sibeerayo. Nsulawo. Nali nga nzija just free. Nzija nembeerawo Saturday. Sunday nenzirayo ewange. Nembeerawo olunaku lumu Saturday. Nsulawo ku Saturday. Sunday nenzirayo ewange. Nenzongeza ne ziba 2. Kati nga nsulawo Friday ne Saturday. Nentuka ekiseera nga sikyalina nnaku. Nga Monday oba njagala nsula. Tuesday oba njagala nsula. Kati nentuka ekiseera nga n'ekitebi sikyaddirayo ddala. Rwengenda. Nkamanyi ako. Ako nkamanyi nnyo. Mbadde nzize naye like katonjagalawo. Let me go. N'agenda bw'atuuka n'agamba mutonstopinga nze nakunstopinga. Naye mustopinga. He used to stop me. Tell him what I takyagala ekyo. Yeah, he used to abagala afulumisiba omugobe. Nentuketanga ne mugamba. Wali okolola. Nze ndwawo nnyo okustopinga. By the way, that's my nature. Right. I don't stop. Oba ogenda agenda. No, actually I don't take it like oba ogenda agenda, but I'm this person who believes ti omuntu alowooza ku kintu before nga tannakikola. So me if you wake up in the morning ogamba kati ngenda gundi
nkubuza kimu you want to go okirowoozezaako bulungi nti Alan sakugamba ngamba amanyita mwe yatandika okubeera omuyimbi anti awe mbadde nzija amanyita mwe yatandika okubeera omuyimbi nti gowa mu inspiringa Tom yali awo yalina mikwano gy'abalinga bayimba ennyimba ba Bibi Zanda abalinga bayimbireyo ku Gladiator kati lumu bamugamba abawerekereko nga bagenda recording oluyimba n'abawerekerako he got inspired akomawo ewaka n'angamba Agatha ndabye eri gye bakwatira ennyimba biri ebintu binyuma tebyetaaga science munju just oyimirira wali eri no composing oluyimba nomano njagala nyimba yakayimba nemugamba ogambye njagala nyimba yakayimba nze nentunula mbuuza oyimba biki ebintu by'okuyimba obimanyi nangamba nedda kale ngena yimba yakayimba naye just kagenda kubeera kaffe nga tukawuliriza muno mu nnyumba sigenda kateekayo ku TikTok namugamba yebanga byaffe bya mu nnyumba ekisokku nagenda akwata akayimba olwakwata akayimba webati ne bakafulumya TikTok eyagamba mukagenda kuba ka mu nnyumba kayimba ki TikTok kali awo bali bakayita naye bannange kali awo bali bakayita naye bannange mina nga manyi just bya TikTok era I supported him netukola challenges nga bulijjo biki ne batuvuma muddeyo mu content wamwe biki dayo muto omwana mata ebyokuyimba byesonyiwe tosobola kuyimba olololololo nembalemerako nga gwe bavuma yabiraba nali ndi awo ngaakubyako okubiri ako naakateekayo nakubaako okusatu okukakana nga takubye tetwasoma abaana tebatandika kusoma twasoma awo nyine ogenda okuddamu okutandikira tuwumulemu katunonyo tukomewo tovaawo kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Okay. Tukyeyongerayo so munnange twasoma okuba twasoma asoma namwe temwasoma naye kuba ne bahiti kama natukwata kyali kitye waka olungi kubya olaba kale kayimba ke kayiseewo akasooka twali so happy they were so happy kati nga buli omu agamba bannange tomwafuse muyimbi kati bali abalinga batuvuma muddeeyo mukome simanya mukomedi biki nga tebakyabikola olwo ne batandisa okulaba that hidden talent yali ayina batandika omuyitaawo mbubalabala awo tuperform biki nali ndi awo nga ngamba Agatha njagala mmotoka nga ne kati emmotoka egenda vaawo nangamba njagala mmotoka nze nesirika nentunula eri ngala ni mutufu nayo emmotoka egenda vaawa. But one thing I know about Tommy, when he wants something, he works for it and he gets it. Kwa ngamba yagala mmotoka ndabira ddala simanyi mmotoka wegenda vaawa. Mmotoka ya bei biki ekyo nekibeerawo ekyokwagala emmotoka. I think emmotoka agifuna omaze oba kuba luyimba lwa Wantama, right? Yeah. Wantama, we yakuba oluyimba lwa Wantama ne Wantama naye n'akwatayo ennyo nafuna akamotoka akamyufu. Yakuswako busuuzi. Exactly. Nanga baby kamotoka kankako nangamba naye sikasasudde completely nti nsasudde. But I'm going to be kibanja mpola basigaze kadi nkamaleyo mpola. Webale bwati. Ne wakuba dubalsewa. Kasetukewa. Endo ogule mmotoka. Netufune mmotoka. Netutandika okwevuga. Naye omanyi ovuga. Amanyi ovuga. Oyo omusajja oyo yalwawo okunyigiriza ovuga emmotoka oyo gwola balwadde lutalo.
kati omanyi ovuga kati ampane lwaki aitakukiriza vuga mubuuzi wamma lwaki moka yayinga busy wamma ate nga naye misana agenda okukola segeera ate nga saagala agibeeremu nga sikola ki siriimu segeera naye kati kali akamotoka kamyufu era mujja biraba segeera njawulo kyeriwo wakati w'okuba mulaavu ne tiktoka kati n'afuuka omuyimbi ayawukanira wa amasooka otubuulire omuyimbi olina obigumira most nights you're going to sleep alone in the house most of the nights jjukira akola kiro tejjukira abayo n'emipiira nani olaba alaba emipiira Tom animba yanimba ng'oluusi mbu nagenzera mupiira naye nga teri mupiira guliyo agibayo ebyemipiira alani nedda ebyemipiira sibimanyi waliwo we yanimba ngambe simanyi agenzera mupiira biki naddala Champions League bira brother ngene mubuuza mupiira kyoguliyo leero nti teri jjukira baganda bange bonna abewaka nze n'abaganda bange abalenzi aba bana ndiyo omwalo omu bonna bagala kye bayita emipiira nkubira mugambo wayi Kevin kyekiriwo tewali leero waliyo ku mupiira nti nedda Kevin tamanyi mipiira waliyo FA waliyo Premier League waliyo Carling Cup waliyo Champions League waliyo Carabao waliyo emipiira gya Champions League Uganda mupiira kigowalaba paka kumacha nokomawo kumacha mubala mugamba Champions League akeesa Champions League akeesa segera Premier yakomanga saa 7 alani siza mbatukutte naawe basajja bonna batulimbi alani mbadde nkiwe nkirese obadde okireka ankara mama waliyo liigi y'Omuamerika natuketsanetaniga okuyiga ebyemipiira mbimanyi I know kati otakyasobola kunywa saa 12 nga guggwawo kati wamavuga emmotoka of course ojja kati akomawo saawa mmeka segera nga nimba nakomawo kumacho waliwo n'oluusi lwemba nkomyewo waka nga nkimanyi he's supposed to be home nemubuuza oliwana nga ngenze kulaba mupiira amaana akomawo nenkubirira brother negula DSTV anti kati otyagulabye oba tokyagulabye ate otya oba tokyagula jjukire omanyi vibe nze kankubulire ekibanda okimanyi vibe y'ekibanda nnungi eba yanjawulomu naye nze kasitanzi jjo okukwata remote okulaba nti omupiira noŋŋamba nti wegatere mundo naye bwondekera remote nga ndaba mulaba kinyimba kati kankuweyo eddagala limu ate kati alani gula DSTV mugiteeke ewaka ya mitwalo yo balakimba kubira akalango nabo wamagula buguza ekisowaani okiteeke ewaka buli mupiira kweguli nze nja kubulya buke nja kubulya nti buke ya sente bweziti Champions League kwali Premier League kwali ogambi jangu wano tuula nkuwa n'ennamba onsimbya WhatsApp n'ngamba alani namba ki nti 223 ngossaako ngatuula awo wakugamba nze njagala gwa inter ng'onkubira alani ogwa inter guli ku namba ki nga nkugamba 227 nga nteekako ng'oteekawo mga teri kuddamu kunnimba DSTV omupiira gwa bafana ogujjukira gwe basaba ne KCC ogwa keesa yawakana omupiira gwaki bafana ogutegedde ogwa keesa namugana nawakana sigujjukira Tom bafana ye South Africa bafana timu ya South Africa bali basamba kafu sibimanyi okitegedde wamma bafana ama national team ya tudayo kukiri ekibuuzo ky'ombuuliza nti challenges ezibeerawo Agatha atubeereddewo nnyo ffe ng'aba TikTok atulaze nti obufumbo bwangu most nice osula eka mu nyumba ogenda okukomawo okuva ku mulimu nga yagenze kukola akomawo ku makya kati wabimanyiira kati nabimanyiira ogenda okulanga kugamba kati ngenda hoima waliyo nights 2 ashege kati nga muntu obeera obeerawo nogamba kati yagenze nani oba bituufu oba nezo zakola ozirabako abipostinga mbiraba ngamba sente yeah yo change ogirabako yes ever since thank you you are indeed a real man. Because when you step at outside she says the fruits bas kati muzala ddi
Alantom yangamba nendeko. Goli ready? Oli ready? Tom, she's ready. Yangamba nendeko. Nyina ate kyenjagala nche nali kyemutegekera. I am mother. Yes. Your mother? Yes. I am father. I'm a dad. Mwembe mwinayo omwana. Yes. Kati segedde nti Linda Oyagalo, are you ready for the baby? Yes. Good. Are you ready for the baby? Masao. Ngozola ebintu. Wulida Alani nyina kyenjagala nyina Atembera nga mugamba Agatha twegazayira musajja. Ye abaana nabalaba Agatha olidde sente hiti za fezo nazona gwazilidde mu sente. Naye nga Agatha buli kimu bannanga akitaddewo. Agatha nga yiyewo omubiri. Tugenda zaala enkya. Abantu kibawe. Si kibaga. Mama Agatha. Mbadde nsaba bwe mnamuvudde ku ki? Ku concert. Naku z'omwezi 3. Nina ekifo kyange kye brand ambassador. Jinja. Njagala kirungi mu kufunisa embuto. Temuyinza kuva nga temuluyina. Eri Tom, temuyinza kuva nga temuluyina. Obuto tugenda tutambulira. Mugambye. Njagala Agatha oveeyo. Naye ate Alani walionekano. Era mba mulimu kakoyiro simanyi biki simanyi pampla biveeko. Webigwera webitu bino webigwera gwe nkubye simu ngambe Alani tuli ready ne Tom emotoka yange eri emotoka ye bajja ijja muvaako emabega batuuke nze harumu nakatemesezza dda Kituufu. banange eri hotel nongi Ebyo owulidde. Olira. Mugenda kweyagala abo Babiri. balongo Katonda wange. nze njagala kuwulira miranga na biwoobe tugenda bera ku falls nagayikawo chwa wachwa ekinabeera eyo Tom Agala. kintu kigenda kunyuma Naye sigwa kati avuga motoka kati Pajero Azigambe. TX. negwe baby sebo yagula TX ate olina ka video Bambi ke watukolera banaye ka baby kange katandika ka TikTok Naye ne video naye wagiraba. ati Bambi kakano Bambi kayimba Bambi bakatimba banange njagala nnyo baby wange naye kankubulye Tom olina baby munju naye tokimanyi. Nkimanyi. Senga namugobeera. Amaso ekiba. Senga omugobeera tosabeera na muntu myaka egyo. Nga tomukola ki? Nga tomwagala. Segera Uncle Alan. Yes. Nange era mwagala. Just si tijjanga ye kiri. Segera. Gwe anyway kale maybe oli mu kika ky'aba abasajja ngaffe ng'okutijja kutono. Sitijja nnyo. Mba nkwagala. Bambi nange sibirina nnyo ebyajja nkulereko kati nkusuube. Uli Alan. Uncle Alan. Naye mba nkwagala. Nze mba nkwagala. Uli amaana. Ekyo kyenkuwa. Ekyo mba nkikoze okuva ku mutima osegeera. Waliwo olukya nga mwagala nnyo ofuna nabawo ebintabudde ankala ni ova ku interview waliwo ebikusumbyesumbyeemu of course osabeera mu mbeera ofuna aye najjo ogenda tuuka eka nga atandika setontekako bibeera byo osegeera gaya ndeka neebakemu tonkwatako ndeka oluyimba lukubuze limba lumbuze Kati gosobola ogana mukazi wawe wako kukwatako. tosobola Osobola. okukwalako obukwasi bwati Nsobola mugana ne mugamba nze siganye olina ebikutawanya njagala asolako mu kifuba. I know kikulu Nze mpulira nkoye nze nkolinze. okola You have to otya share it with me. thank you. He's your husband. Yes. What do you want her to do? I mean, nothing. Thank you. Ate nolaba ekirala. Oyo wamulala tayagala olusi tugendeko ffenna when he's going to perform. It's not kya buli lunaku. Tayagala? Yes. Ntegeeza. Ani tukolindeko baby. Yes, baby. Si kya buli lunaku nti every time he's going to perform. Nti ngenda mugamba nti let's go together because I know bye bayitamu nga babayimba. I know. Ye nga wobalaba goyagala waba agenda kuyimba waba ina wagenda kuyimba nga laba there is no trouble in that place
I don't even mind n'ogenda nange nondeka mu motoka n'ogenda noyimba n'okumawo n'osanga nze kinti tutambuddemu ffenna because first of all Tom tatambula binene obusimanya mugendeko out munyumirwe mutulekaawo tabikola baby oba tugendeko ku beach tunyumirwe those are the moments I want to have with him oyagala beach I want moments ngeno gye tulina okitegeera nga bwe muzza ababiri mulabeezi wakanga mulaba TV bikinde musanyuka biki naye njagala tufulume mu coffee natunyumirwemu kale nkugana naye kubanga olaba nogenda out tagala ngende out jango tuleko wano nze sina jango tuleko wano tulani linda kutula amaga Tom situ akatedi ene bitasobola kweyongerayo ng'omwana tulawo mulera omwana waliwo moments omwana zayagala zotamuwase sikuleze bebe tomuleze ama agenda maaso byonna binyumi genda maaso yes kati mga ola amanyi okujja nanyumiza nanga osomunywesaako tomusuna omwana muleke amagenda maaso yogera ani agambye mugenda kulya mu TX kasita ama alani olaba ajja nanyumiza nanga baby bye tuyitamu eyo mbikiriza sometimes bagenda ne bakola ne wabawo obuyayo obubalumbalumba nga bamaze okukola naye ekitali kya buli lunaku ate bye biforeda ababimanyi ebitera obeeramu obuvuyovuyo naye namugamba si buli kifo kibeeramu obuvuyo kufunayo olunaku lumu njawo tambulako naawe I see you there performing basagala amamu chalumu just kata ndege soko lindeko ala nagame njogere nedda lindako baby ala nomo ngame njogere I've told you have the microphone yes why amolaba kati already twagala ngende out you don't want me to go out twagala ngende out nga siri naye anga nkulaba ne bakoko no like going out ngovude kubinene byaffe bya challenges bichi oshegera kuba first of all nze nekozesa siganti bina bankozesa oshegera ate baby wange simumenya nti oba mnaye baby impa sente njagala genda out bichi pozwe kiba kizene mugamba nampa oshegera I spend on my own oshegera kati we mange nagenda out ne mikwano jange ate na mukwano wangu omwana manyi bamita Jami muganga njagala genda ko out ne Jami shagede no mubulira ne kifo wali no mugamba kubanga ebera weekend akwagala nnyo bulira shagede ebera weekend no mugamba wo wavudde yali jokola you can pass here and pick me up ne today fene waka say kwacha muyanga mayita tula mubala shagede nenga kitufu tatula mubala mambo atulayo atulayo ko ne mikwano Tom abera no kapasi ngali ekyenyanja ekiro wabeera bangi mpozi nolabo mungamye njogeza amazima lwaki munzirikiriza abeerayo ne mikwano gyabo batambula ne bagendayo ne babeerayo for at least an hour amasunywa mwenge oshegeya wuliriza ennaku z'omwezi nga 3 guno omwezi wallahi Tom ogeza noleko omwana munju n'omuganda okujja Tom nkumanya oli wavuga bbi Tom ogeza noleko omwana Agatha tebagenda kuleka munju shagede neddasobola kukiri eri afunengayo olunaku tutambule ffenna kimugambe ng'omutunuulidde nkimugamba takiwulira baby olwaleero olwa luno tuvudde wano nfuna ngenda kutwala ku papas ndozo olire kutwale ku paka last awulira papas waliyo live band Holland no tugenda dukolanga lugendo nedda bannanga abatulaba wamma tulwanire Agatha yes kumande ku papazi wabawo live band yes bagina okuleeta yes Tom tuteesa bw'otaita Agatha ewo manyiyo ngiragenda ne Agatha pa ku live band ku papazi ku Monday tutako program ate naawe olina baawo yes Monday then nenga 3 then ku Tuesday tugenda ku comedy store yes byebyo hey katika nkola program sanyuke mwato go butoka kale wezina bona medosa sulanze nja sasula abalabi bafa balungi tutambuza program paka enaku z'omwezi nga 3 njagala Agatha ye male goga Monday tuli ku live band Papa Sport polira Tom D Agatha Tuesday
tuli wa Muhanji Comedy store. Wednesday tubawa tunakubeera wa Wednesday mugenda kuwumulamu. Thursday mbatwala Fun Factory National Theatre. Friday wajja kubaayo ekivulu kya gundi. Sebata wadde. Sebata mu December. Friday tubatwaleko Lutalo wa leero. Lutalo wancha. Actually encha tuyinobera ku lutalo. Aya. Owulidde bebe. Ate nga byonna birecordingibwa. Then nga 3. Ampe surprise yange jangambye. Waliyo surprise? Angambye waliyo surprise. Nga 3 ku stage. Ate kati kwajinsaba. Agatha yagala bakyale waka. Okole n'emikolo egy'okwanjula. Nga baby wali mu kanzu. Kati mwagala mubikole nga nkaddiyo. Tekisoboka. Obadde olina programu ki ssebo? Mbadde mbala. Bwe tumala ekivvulu bwe tuti nga surprise ye ewedde ngenda omumuwa kyalo ono nyina akantu ke ngenda omulaga agenda okyusa obulamu bwaffe mu relationship yaffe nga so akabagamba afuna anja kabagamba ku olwo banga batusabye ebintu bingi ffe omanyisa obwo temunaba wama Agatha nali mukungamba onjo batwazaala alimba wama bituufu no osegera Agatha n'okutunuza mu maaso omwana atunuza omukwano nze nakyali wange Jose Extra yayagala omuwala yamukyayira mu weeks ezo nga tumaze n'okukola bu video bwaffe baby yes what are you doing namuyimbira n'akayimba ye bamukyawa mwala weyo Masaka omwala Masaka tata weyo oba ikyamani wegombolola naye omwana yakyawa Jose nenga omwana yali agala Jose ne Jose ng'abeera busy gwe olaba oyo omwana nono omwana ssebo naye alina abamugambako naye ye ssebo abagaana n'abeerawo ku lwattoomu nogwabererawo era si musajja banaye buli musajja ali eyo ng'olina omukazi wo ng'akwagala nnyo agambe ki nera negwabererawo omulaba asaana obererwawo naye amazima Tom akwagala right akwagala just gwe oyagala kutambulako naye. I want moments with him, not just at home. Bwe kati nze kati kagambe olaba oli omu ku bodyguard bange bambude liso ne livaamu ati amache kyenkugambye nti buli kifo liso ne livuzimba bwe liti endabirwamu emmotoka ne bagikubolo segejja yali akwata tewali Muhanja agenda muwa protection ne tebo Muhanja agenda jiku siya kala nini osegere nti baso okukubirawo ejjinjo oba ne bakusala akaso teri agenda musala teri wala ninakulabye eddakati era nze wamma Agatha nzijukiza ku Mande lwentandika emirimu gyange Mande papazi njagala nga mutuddaawo tubakwate ka moment kamwe mugende kwali ku stage mutuyimbiremu abantu bajukize ennaku z'omwezi tuveewaawo nze mbawerekera paka nga muzeka ku kazigo bwe mutu kwa kazigo nga ngamba Agatha mpe kufulu y'ebweru nga ngisaako ku Tuesday ngotunona teri gamba nti ate embaale bampise wa Muhanji siwekiri esirikire mwe kahango yategedde oh my god katonda wange kahango kalabi mukadde wala you guys you each naye byonna byonna nakonze basoka banziyemu ka moment ka wama muddemu oh my god oh mwa mwe kamwe nedda kuliko abato sebo no social media eri 18 and above sure
Okatadde wabi naawe. No. Wama Agatha. Chovola goli wanjawulo. Do what is needed. I do what is needed. Yes. Uzi wankala ni. Program to juice. Muyimbiremu akayimba kamwe. Muyimbiremu akayimba. Wallahi akamama kaketagaye omugaye onana enkulirana kamola banyakuwana bajibampana anekte ganga bakukwana aya namasa ndanga kayima ngo kumuntu kino kito mukine ensonyi negwe Ebi nkuyimbire. Muyimbire ngo omuntu ogutadde wano. Sai kamimi. Yeah. My baby, oh nana, chiloto change kulirana, chokola banga bakuwana. Gena mas wama kaddem onabyo damu wama. Ayimbirawo. Nedda sebo wama yimba nze nsalawo wane no show yange. Oja tufugira ku yogo yenaku zomwezi 3. Ebi nkuyimbire. Yimba wama gena mas. Teka uno nkuyimbire. My baby, oh nana, chiloto change kulirana, chokola banga mankuwana, banje bampana, banete ganze nabagana, bamukunonya nyakukwana, antiye kwanjaya nyaye kwankaya nyane mikwano netuchankalana. Boy, you are the baddest, you're the coolest, you are the smartest, boy, you are the baddest, you're the coolest. Sharifu abyowulira nagamba gwa mukwano. Sharifu oludde okufuna omuntu akwagala. Ojjukira oludde okufuna omuntu akwagala nakitende nga yakwagala. Guno omukwano webadde mbakyaza wano. Mashallah. Neto kiriza kigaane. Bambi, you're blessed to have a wife who loves you. Bambi nange omunsi muno nayo omuntu anjagala amato mmanyi. Nze banjagala nange akuba maama. Nange bannange ndi muzibu wakwagalirwa kubanga omuntu akwagala naye ng'olyawo naye oba oyagala naye just nze simanyi nnyo byakuwama kuteka nange okwekoza konnema si kwangu. Njagala nga bagundi barasta. Naye weebale kwagala Tom D. Yongera okuyita abantu be wano. Bane mbasaba. Singa mbadde nsobola okufukamira ne mulaba. Kisoboka. Gwa mujjayo gwa mutaddewo naawe. Gezegezo olina lungi. Wamakwate. Wamago tojjaako kamera. Bantu bonna balina okujja. Ije. Wama Agatha, sumulula ogambye otya? Njagala kwogerako ne mikwano gyaffe n'abalabe baffe. Oyagala kwogerako nabo? Mbadde nsaba nfukamire. Okay. Gwe. Omukyala afukamidde gwe ate okola ki mu ntebe? Leka kubeera kiboosi. Olabye ndetedde. Nedda. Okay. Abalabe baffe mwenna abatulaba. Mikwano gyaffe, ab'enganda zaffe, mwena abatumanyi n'abatatumanyi. Bambi mbadde mbasaba mujje muwagire show y'omwami wange, konsati y'omwami wange ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba, guno omwezi gwennyini gwe tulimu, wali ku Forest Resort. Bambi mujje mukawagire kataata. Tuvudde wala okutuuka wano wetutuuse. Nti naffe essaawa zino tusobola oyimira ne tubagamba nti tugenda kukola concert. Bangi mbadde nga mugamba temunatuuka kati kano ke kaseera tutuuse naffe tuwewagudde. Ab'ebweru mwenna abatasobola kujja naye nga wandiyagadde owagira, bambi ngenda kuba tubaterako akanamba k'essimu mutuwagire. Bambi mujje mbasaba yonna gye muli mu kitiibwa ekingi. Bambi mujje mumuwagire. Tugenda kuba tubatera. Basaba
basaba Tombi Uganda yewammwe muze mumulaba asegera so mbasaba oba tosobodde kujja ku lwanyi kale jangu ku lwa Agather jangu ku lwa Allan so jangu ku lw'omuntu yenna banga mbaddewo mbadde entambuza positivity not negative anything so basaba mujje mupakire nga 3 November ngawe mulaga abalala omukwano abayimbi abalala bonna embalaga omukwano temukitwala nti ffe tukyali bayimbi bato wabula naffe twagala mutuwagire tubeereko ng'abayimbi abalala. Thank you so much. Tubasaba mujje ennaku z'omwezi nga 3 November tugenda beera wali eri ku Forest Resort Reza. Yeah. The number 0704 13 10 29 0704 13 10 29. Yeah. Oba osobola okuteeka ku 0704 886375 kwezi namba zonna osobola otutuukirira. Wishinga baby wall nako olulungi kolwo. Bane baby nze simanyi na kumanya. Kwa simanyi but ndwesunze just no nesunze mulako ali ku stage ngali wali eri we ngayimba. I'm wishing you the best. Nsaba mukama akunkumire ng'oli mulamu until our journey on 30th. Waleme kubeerawo obuvuyo bwonna. Kojja kitonsa abategeezeza n'abagamba nga umumaze eddagala alina yabalongo kojja muntu wange mubeeko. Yeah man, from the Uganda. Ennaku z'omwezi 3 tuli luddawa Forest Resort Reza. Twesengeyo. Black Panther bakutuusako Bambi live mu Muzabibu concert ku lw'omukaaga nga 3 November mujje twesoga ekibira mu Forest Resort Rweza. Abayimbi bangi ne bakomedians bamuwerekedde tuyingirira mutwalo VIP emitwalo 3 emmezi obukadde 2 mujje twesoga ekibira Saturday nga 3 November mu Forest Resort Rweza nga kikutuusibwako Health Recruitment Experts abeesigwa mu kufunira abantu emirimu mu nsi z'ebweru Central Properties abeewaddeyo okugabira bannamukisa abanasooka okuyingira ettaka Sula Motors emakindye Cream Events Light High School Saguku Keke Motors Fifke Promoter Tekino Mobile ne Paka Lasti emakindye. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola ku wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya.